Bukedde agambera agambye mukiramo bakikubye mu Bukedde ekyayiga ayino yiga yagamba omwana wa Charles Nalubega is subjected to DNA kitegeeza tamwekakasa we yamalanga okulyamu byalittemu n'atunula bw'ati agenda okulandoza Charles ng'akyamyeko mu kayumba akalala tajja yali mugezi nnyo mu bulwadde bwe yalaga yasooka nalistinga abaana bw'amala obbalistinga n'ateekawo ne bali bagamba ono noono ebabaleetanga mubasookanga ku DNA buli atalina DNA yajjengo awete lefuti no widow talese namwandu kakati yenna wembaliga Annette Muvandimwe Gasiya mulugwala twambula gwende omuntu ayagala family yayiga okuba ennungi tosobola kuyimiranga gwe namwandu noga mutunda TV mu mpemu ezange ati kachata TV ya ABS yeyimirizaawo erinnya lyayiga kakati oyo Muvandimwe agassa obusiru n'obutamanya basayiga omuzanyisa n'omuyimbi ow'amaanyi omwana we omuyimbi naye wuno bamwogeddeko ate nno oyo amutadde waliwo ne bali abalaba yali tamanyi batya buti kwekwa okufanga omuntu takoze kiraamo Faluuku olowooza lwaki wenzijano mbagamba nti nze buli kenina konna Kampala mpambira ewaffe oba wa nina omwana bamuyita Green oli wajjanga n'omwana yenna nti nno wa wisdom DNA ebajijja ku Green oba bagendanga wa Dr. Lubega wali omusaayi gwange omwekakasa ate nandikyogedde nga nankani single father mwana omu Green genda wali wa Dr. Yes ate gwamwenkuliza oli single father kaye muganda wange single father mwenna abali eyo abekuliza abaana big up era mmanye ng'ekyamani waba single father no kati nkwakule Faluuku fe abamu otutuula wano tulina okwegendereza abaani b'oyagala obaani g'owasa oyagala bakola ebyakazini oguma n'akako kati oli wajja n'agamba yenna kati nno wano naama era zino video ze bajjayo era oli wajja kubanga basobola okukikola zino gavumenti nzibu oli asobola okujja nga bataddewo akaana nga tekabankako omusaayi gwali guli gwa Dr. Lubega oyo no Dr. Lubega actually omwana we Christine Lubega ne Dr. ye yafa efugosa abadde emyaka 4 yafa oba bagujja ku Green kuba mwekakasa other than that totawana tewali mulala nina ne baganda bange bamugujja ku Samson oba Sise nabule woba togulina totawana otherwise yenze naye mbalamusiza amanyaga ngenze Kai Wisdom mutabani omulala yakulira ku mato omutali mazzi n'esseriraka bulijjo mbaga twava erwengo ne tuyingira Buganda tulwana basabasajja kabaka amuyingira gwe tuyingira ne baba kuyitane otegedde njagala okuyozaayoza nga ngenda London njagala okuyozaayoza bannaffe abazaawe Kawaala kukudduka kwa kabaka era njagala bannange kankubule Faluuku omanyi oba nkyogere ntya obwakabaka bwa Buganda bwali bwakabaka nga Uganda tennabaawo kyova nze obwakabaka bwonna mbuwa ekitiibwa obwebunyolo obwankole tubadde n'obwebugisu yes anti kakati abo bonna abeebugisu bajja kuvaayo the picture balabira ku bwa Buganda enaffe tuzuuke culture is culture woolabira nti culture yakabitambula ovuwa ne Bulaaya naye ekyanneewunyisa ku bakabaka wa Buganda juzi bwakaya ne buyita abantu okwegemya covid bagwayo bati gemaanyi bano bali mu kulya ssente aba covid ministry ya dana anti kati baagala mwe baagala bafuga nga muli baavu kyova abo bakabaka wa Buganda kabaka wa wano yamala emyaka 2 nga takwata simu ya Museveni omanyi lwaki ng'akoyo mulimbo musiriwalirako omubuzaabuza ebyo ebyekisiru bibakola kuba abo baagala fuga abantu baavu na babafukaamirira kakati yagenza okulanga abantu nakola apirweji bajjudde bati kati walabye ekyabadde kukudduka tebereza kwabadde okudduka okwo nga kwa scientific nekyenyagala okwebaza abantu nti abavubuka bali bati n'obwakabaka kubanga singa bibadde byabakadde singa zino embuzi zitujerega naye abavubuka ne bavaayo so mbeebaza mwenna n'obwakabaka kati olaba obwakabaka bw'ettoolo mbwemba babadde n'empango bali tebaguze ebiba birthday bwe balaba obwa Buganda kyeŋŋamba ti olaba Wisdom ali ku bwakabaka bwabwe obwa Buganda anti kati ate bano ababbi kubanga waaba kabaka w'ettoolo tasobola kulya luguudo n'alulya n'avuubiika n'akola atya tasobola tugumye obwakabaka obwa Busoga obwa Bunyoro obwaki kati labayo Bunyoro baddira abantu ne babajja ku ttaka eriko amafuta n'abazimbira obuyumba bulinga Fumbiro ani asobola obboogera kabaka waabwe naye kakati waba taliiwo baba baamwena ne muddeeri so bwakabaka tubuzzeewo njagala
I want to appreciate buli muvubuka yenna eyalaze nti kabaka wali kwaki bayita okuvugiriza Namulondo kabaka kasita agamba ne tujja ne tusonga n'okulaga bano ababbi ba wano nti tukyayina atwogerera nabagambye abantu ate muntu oli yampereza ka screenshot yange wisdom onjukize ebyaddala a combination of Tupac and Notorious B.I.G. tujja mu FIFA maika waffe rapper otegedde kwa abali abala bafumbirwa bawasa bakwati kakati waliwo etteeka lino eriraga nti bannayuganda mu diaspora balina okulonda ne tukubye ekkerere kakati bavudde ne bagamba okay bagenda kulonda ne twagala okulonda okuddako structures benga weziringa olaba eze Rwanda abanyarwanda balonda ne waba mu Iceland alonda embassy erinanyewo gyagenda kati twagala tutuuke mu kulonda okuddako kwonna nga structure weziri omwana munnayuganda alonda atya nga ali mu America kati ebyo batumma mbuno ndaga muntu era nabagambye kwembase ya UK bwe mugaana okujja kuba bangamba maka ali in contact nange bwe mugaana okujja nze bwe mmalira show ngenda kulumba embassy mbagambe kati nzize mumbule kyekiganye lwaki munnayuganda tafuna ndaga muntu lwaki passport zirwawo no ndi mutachi nabo ne gundi lwakwanga ate okay njogeddeko limu ate maka banamutegeera so bansubiza bagenda kujja batuuleko awo benjoyinge ebibuuzo bye bambuuza nange mbabuuze nga bali wali ekiraamo kya pastor ate kyongedde kutabula baali bakweka ekiraamo kino kati kyongedde muganda wange nkubula ekintu kimu kankubula ekintu kimu first of all era kino nkiyigiriza bannayuganda mwenna nga tonna ffenna tujja kufa tweyigiriza okulaama woolama tekitegeeza nti ogenda kufa Faluku n'oba towandiise kana akatambi kino kyolaba kyenkozo kino akatambi Faluku naama era nze nkyogera bulijjo lwasonga feno gavumenti yatutuuka dda mu bulago ate tetukyalina kyetuluzinga oba enkya wendi oba siriiwo kati kino kyenkola neŋŋamba era okajja no mulumbe nti wisdom uno yagamba bwati kati gore oli wajja n'ogupapula bino byakola ku nassa agende Pastor Yiga according kubukedde wa leero akulaga yakola ekiraamo nga wabula emyezi egyo ebiri nga agenda kubanga waaba yali yakola dde ebiraamu kino ekisembayo kibabala kibe ekipya kakati ne bakikuba jengo kyemwebazeera jengo omusajja muganda omanyi waliwo ebintu ebimu Bwakabaka wa Buganda ennyimba bikoze bita nga temubiralaasa naye lwakubanga batuuse okujjayo ekiraamo nga namwanda omu gwe bayita Aneti alemeddeko anti hafu muvandimwe alemeddeko yagamba mbu mujjayo ekiraamo mu lujjudde kati omwana yakikubye omwana wakikuba jengo ye number 1 yasooka ate omwana omanyi omwana abanga ye omwana omukulu w'omusajja kigoloza lwakindeeta green omusajja yali mugezi nnyo mu bulwadde bwe yalaga yasooka nalistinga abaana bwamala obbalistinga n'ateekawo ne bali bagamba ono noono ebabaleetanga mubasookanga ku DNA kitegeeza bano batadde waggulu okutandika ku musumba jengo tabalinaako buzamba bw'obanga olina akantu kozi nga tolina bintu naye bw'obanga olinayo akayumba kolaama agamba kubanga kigambibwa wano nti mu mwaka ogumu yazaala abaana bana Pastor Jengo yeyo omusajja omuganda omutuufu nadduli yatugamba tuzaale ate kati bana basajja labayo bakukubya obwavu n'okuzaala kukuleme kaye abaana bali 20 era alina nasa tubajja kujja yali Saalongo anti kakati yatya tinamala ayogera nti Saalongo jikira ali afuuse musumba nga kagayisitiibwa kye kyali kigenda kukkamu afuuse Saalongo bwe banamuyita okuyimba abalongo anaakola atya Saalongo nananana munkoko we anabimba ati kati yabityo byogera DNA zikolebwe okukakasa kwabo mulina omuyimbi ow'amaanyi omuyimbi nze nkubulidde je Pastor Yiga yali kasazo Pastor Yiga omuzanyisa n'omuyimbi ow'amaanyi omwana we omuyimbi naye wuno bamwogeddeko ate n'oyo nno amutadde awo waliwo ne bali abalabe yali tamanyi batya buti anti kati enfa ya Pastor Yiga ekanga kati atya abalamu bwannagawo enzijaawo kati omuyimbi owo gwe batadde awo kubanga wano saana obuyirirwa Chance Nalubega who deceased as a subject to DNA kati lawyer ye yakola ekyo aged 14 years subjected to DNA lawyer yaliwo ng'ono ayogera bwogezi lawyer abiwandika biibyo mu luzungu ate Yiga yandiwandisa mu luzungu Chance Nalubega wuuyo era Chance vaayo tulwanire naffe ku by'obugagga Chance Nalubega vaayo kikino kati bana babukedde batidde okyogera ekiraamo kikino kikulaga ate kya luzungu lawyer yakikola n'asoosa Jengo Andrew age 23 nali mpulya 21 kati batunnyonnyodde wa 23
kati 25 wogattamu oba kakati nakulaga okumanya yiga yali musajja muganda ategeera omanya abasajja abaganda bategeera najja ng'asunsula abaana be n'emyaka kuva kuyetandika mu bulwadde nno era abasajja kino kyakuyiga nti ozaala abaana naye ng'obamanyi kati ono omusajja yiga ali musajja mugezi najja nga abannyonnyola okuva kwasooka paka yiga nze gwe kankubuulire Diriwe nagenda ne bangamba omwana w'emyaka emeka nga njerabidde naye okumanyi yiga ali musajja mugezi atandika ku mwana we gwe yasooka buli omu ng'ajja amunnyonnyola n'emyaka okimanyi abe 13 alinamu yasobola okuzaala abaana 10 mu mwaka gumu obadde ki Faruku kankubuulira ekintu kimu bwe baba kati Faruku soko tunulire uli akanaka eddiini yajja mu Afrika yatusanga tulina culture yaffe owulira abaganda bawano yabeeranga n'abakazi basatu n'abeerako n'omuhima ogu eyalinamu kasente n'aweza aba bana nga sina musiraamu ddiini ezebuzi n'omunaana babeeranga nabo otegedde kyova olaba nti abasajja abaganda kale nkozesa abaganda naye abasajja abawano mu Uganda bonna babeeranga n'amaka gaabwe nga gatudde entende eddiini nejja eddiini wejja tucyenji ku musajja eyakula Faruku nga jjajja kuba kati jjajja wange alina abakazi bameka kanda basatu nene ndoza alina bana nenga buli omwe alina amaka ge gano gamwamba kati eddiini weze tumanyira bumanyizi kukyuka kopinga nekiri kintu kya mukazi ki omu otegede kyengamba kakati wano pasa igo kuzaala abaana naye ate kati nekino era kati kambabuuli kyovola bawaliwo omusumba omu gwe sitagenda kusonyiwa ono eyawasize guuni yamala wano emyaka 5 ng'atugamba atunyonyolanga Yesu wakomawo enkya tubeere n'omukazi ogwo nankyayisa ne girlfriend wange naye kakati naye we yabifudde bw'ati nekino kibalaga pastor alina omwana mu ate si wuliriza Bukedde agambye mu kiramo bakikubye mu Bukedde ekyayiga ayino yiga yagamba omwana wa Charles Nalubega is subjected to DNA kitegeeza tamwekakasa we yamalanga okulyamu byalittemu n'atunula bw'ati agenda okulandoza Charles ng'akyamyeko mu kayumba akalala kati awo tamwekakasa kati osobola okusanga nga Charles awo n'emirembe gyabeerangawo nga tayimba omulaba mu mmotoka kumbe kasente kalina bwe kava yiga nno agenza okutuuka okufa ng'ayavuwadde yiga yalina ssente luli kati nno gw'ogamba Charles yiga mukazi kyeyandimuganye kuba n'abayimbi bebakerako ku mitwalo 5 tewali muyimbi wa Uganda kozi ng'olese Juliana bano kozi Juliana Shibania batono babalira ku ngalo Juliana Shiba obasindi abo kozi ne first of all yiga yali musajja nganyirira bakono yiga mu bulwadde atunudde bwati yiga yali musajja anyirira yayina sente ng'atazigaba yaziwanga n'abavubuka abayimbi abaana ba bonna babatwale ku musaayi ng'oggyeko jengo kubanga natuyamba ki we babatwala ku musaayi abayimbi be Uganda asobola okuzaala omwana omu n'amuwa abasajja 6 yiga akimanyi goloza lwaki mu kiraamu kati kankulage olowooza lwaki mu kiraamu wano ateekamu yiga kikino ekiraamu kye bakubye Bukedde si ebiwandiisi yaddidde ekiraamu n'ekikubako bweti ku baana be wali abaana omusajja agamba kuba tubala ombabiri oba ku baana bameka oba okumi n'obatanagaye Santu Charles Nalubega who the deceased subjected to DNA aged 14 okitegedde kakati n'abalala yes I know kakati chance asobola okuba nga abalamu n'agamba kati nze okujjawo waliwo kaki nga million temukolera otegedde kati ate nga waliwo n'abantu abamu abasobola omubuuka abaddamuoge kakati olwo nejjengo we bagamba abaana bayiga bagende ku musaayi nejjengo tumutwalirako ate tukeberaani bagambye ekika kyayiga kyekiri ennyo jengo gwe tulabirako kati ye mwana omukulu buli atalina DNA eya jengo awete buli atalina DNA eya jengo naye nze kyenneewuunya yiga yalina omukazi namusumba oba kati ennaku zino nga yalina ne saaluuni awe Kasubi omukyalo oyo obutafaanana n'ono omuvandimwe Anet yalina abaana bayi oba yazaala jengo simanyi ekiramu ekyo badde bakikwese anti baganda abasajja abaganda beekusifu lwakubanga ono Anet ono yaleese ebizibu ekiramu ekigamba kutwala omwana ku DNA etowakana kubanga mu bulombolombo bwa Buganda okwabya olumbe waliwo emitendero yitamuwa ekiko wakasolya owaki byonna ogenda osasulayo ssente ne bakukkiriza okwabya olumbe tokera bukezi ku makya noga tugenda kwabya lumbe tekikkirizibwa kituukiddwa okuleeta ekiramu kino mu mawulire lwono omuvandimwe agenze n'awunga kuba omuvandimwe wanaagamba
babumuwe mu buto kubaye mukazi omutongole kakati oyo muvandimwe agassa obusiru n'obutamanya omuvandimwe sirabanga uyu muyawa kubanga abavandimwe ate tetuli basiru bwe tutyo togatta busiru na butamanya omusajja gwe wazaala musajja muganda simple tu obulombo bwa Buganda bugamba butya omusajja yakeera yiga n'agamba ekkanisa ya musika jengo ekyo ne kiggwa kakati tulina kumanya gwe omukyala gwe muvandimwe yiga gwe yazaalamu akaana akamu gwe baakuwaaki we bate baakuwa bunira lairo genda yali omutongole mu maka kikyotegeeza gwe bayanjula ekiraamo kibiitinga it overrides osobola okuba nga nakwanjula ewammwe naye nga wankola bubi nga nakukyawadda era mmwe bakazi mmwe kambagambe yesu embaga n'okwanjula bibaawo wabula ekiraamo we kibaawo it overrides other things kyovala abantu abalina ke beekoledde mbagamba mulaame why nti omukazi ajja kujja nga wamukyawa for example nze omukyala omuwala gwe nazaalamu omwana wange asobola okukeera mu butuufu najja mwenna n'abafu ate kakati singa tomulaba wano mwenna n'agenda abasalako mwenna ne mubulwa ekyokwogera ne tujja ndagana amateeka ga Museveni gatuteekeddewo ag'okwagala okwavuwaza abantu ba wano nti omukazi waba bwati atwala kimu kya 10 atwala bitya agamateeka ge balese ebikazi byenna kyeyombekedde kati omukazi najja n'abitwala kati ekyoverriding omukazi obutabba bintu bya mwanawo leka ekiraamo kyayiga tekyogera ku nnamwandu wuliriza abayo kanaka manyi saagala kino ekintu kyayiga kintu kikulu nnyo yiga gamba that the deceased left no window omanyi widow omanyi kyekitegeeza gwe the deceased left no widow talese namwandu kakati yenna wembaliga Aneti muvandimwe Gasiya mulugwala twambula gende ekiraamo ekigamba era ono muvandimwe Aneti okutwala jengo mukomera kubanga muvandimwe ndowooza asangeyo ne bakwata ne batwala otegedde ekiraamo ky'omuntu we kigamba nti nno sirese namwandu omanyi kyekitegeeza tewali kabugagga kange naka kemugenda kuba mukazi gwe nazaalamu yiga kyategeeza tebabaddewo baano babaafumbirwa bamudduka kati namwandu yenna ayina kufunira ku mwana we naye gana amateeka kati ngo ekiraamo ekyo ng'otwala jengo mukomera polisi ya wano yafa the law gwe kankubule bwe twali tusoma contracts twasoma ebyo ebiraamo I'm a student of law twasoma ebintu bingi ekiraamo omuntu kasagamba sirese namwandu kitegeeza oyo omukazi gobadde omulaba naye asobola kuba baseparating oba bakola ki bayawukana ng'omukazi oyo yafuna dde omusajja omulala kitegeeza ku byobugagga byange wabula abaana be era ensobi yiga gyandikoze ani alimba ate olwanirira ng'ogaba batunde TV omuntu ayagala famire yayiga okuba ennungi tosobola kuyimirira nga gwe namwandu noga mutunde TV mumpemu ezange ati kati ate TV ya ABS yeyimirizaawo erinnya lyayiga bw'ogitunda famire oba ogiziise ebigenda by'omukazi ono birala anti kakati kankubuulire abakazi b'ennaku zino bamanyi babi nnyo abakazi ba leero Faluuku bakwata omukazi nga ye yafuna dde omusajja omulala najja naawe akumaliriza akole kifiiriza tewalaba ono linako walaba ono omukazi w'ono omusajja wa Nuupu wa Western Coordinator bamuzimbira ab'enaalemu ennyumba oba eri Buzigo bamunyonyowa naye yakomawo n'akanya n'ennyumba y'Enansana mu Ganda zone embi enzibu bagitunde mbu kubanga abaana ngomanyi kyakola kifiiriza kubanga bali ab'enaalemu bamutwala kuleke ng'oweddemu era kati mbigirwa wetwogera kati ali mu kkomera bamugamba mbu yali azze kusaba gundi deputy speaker sente naye labayo Faluuku omuntu azze osaba deputy speaker yajja misana najjira mu motoka ya Nuupu eriko ebipande byonna bya Bobi Wine najja Kololo najja n'oyo omukyala gwe yazaalamu omanyi kyekitegeeza kati bintu bibiri kati fe abaasoma ku psychology one oyo omukazi gwe yazaalamu kirabika baali boogera ng'omukazi oyo asobola okuba yamugamba mbigirwa bambi mbadde nsaba ojja onvugeko ntwaleko ko wano mbigirwa najja n'ateeka mukyala we n'amuvuga n'atuuka bw'ati ku geeti kyovola mbigirwa baamukwatira ku geeti wagobera omusango ogwo tebaamukwata ng'ayingidde bwe yatuuka ku geeti abamagye ne bamusalawundinga ne bamuwamba mbweze kukima ssente ebyo ng'onkwatiramu ebyo ebyekisiru kati mbigirwa ojja ssanga nga mukazi we yamupanga kubanga omukazi we si musibe kati mbigirwa engeri mbigirwa yaloba omanyira ava eno nzibu wadde mukazi we baali bamutwala ne kabeeramu ak'obuntu maama mukyala w'abaana bange kyova olanze Faluuku omukazi kasa nayingira mu politics omukazi tantegeerera bali kumpi
kwano struggle je tuli kumpi na kwerawa ulira Faruku kyekugamba sagala tulwewo otegedde yani ekolebwe gwe andi ejja kukolebwa ng'omwana wa Annette Wayiga waba wayiga omanye kiddako tuula wali omusika kati ye taatawo era lwokubanga jengo nkubira ku simu mu bya Buganda omusika yaba afusa taatawo nze nange taata wange yafa mu 89 ngaba 89 bali obabanzadde baba bali tebanakunzaala bwafa taata wange yali agambye nti omwana wa Margaret yali nsikira taata wange yalina mukazi we gwe yakuba embaga before nga sabe ya mulamba nga yamukuba embaga ngera nina baganda bange abakulu kuliko Sara ne God be bakulu nga mama waabwe wampeta taata wange yagamba teyawandika na kuandika yagamba nga baganda be ti omwana ali nsikira ali owa musawo kati nga bantu bamanyi nti ne musawo of course balabanga mama wange ngajja kwa yali wamajja nga tebamanyi nti nali lubuto baagaana okwabya olumbe laba wengenda nendabika nga tugenda mu myaka gya 12 waffe nze nagenda ebukulu olumbe balwabya maze kujja naye nga kyatata wange kati maama wange oli eyali owempeta namusanga waali era naye yavayo of course nga yewe yali yasoma ategeera amaanyi agali mu kiraamo so yandivudde n'agamba nze gwe mulaba nze owempeta omwana wange yalina osika nze nasika wemmala osika nenzirira ettaka lya taata wange nengabanyamu abawala nze taata era nze gwe bayita taata full stop kati jengo ye taata gwe balina okujjako ne DNA kyombuuziza DNA ekolebwe ye why abakazi wane Kampala bafuka babyaleeta omwana wayiga tulina kugenda wa jengo nkubire simu nkuyambeko osegedde kati ekino kye bagamba nti omukazi mbu bamwanjula it does not have powers nga waliwo ekiraamo nkugambye nze taata wange alina omukazi w'empeta n'agamba nze ali nsikira taata wange yantegeera nti ndiba mugezi nga nkyalina mu lubuto nga yakabaka ku maama wange n'agamba oyo omukazi Teddy aganye divorce. Anti kakati labayo Teddy muwagira mutimu Teddy why? Bujingo tasobola kuddira mukazi yabona mu bujingo mulabye bukulu. Bujingo yali munaku nyonga ne mesete mulya. Which is okay. Which is ati uliriza Faruku sagala inze problem jendiko si ya Teddy. Ne Faruku nkoya abasajja abebaka kubanyina ffe ne babatuyanirako ne bamala ne babakanyuga. Omukazi oyo mulaba nze nalaba bujingo akimanyi ne bamulaga kubanga nawuli ne mugamba nze kamu noba ne safe si noba anti musuba mu state house you can do me nothing tosobola kuddira mwana w'abandi bawala abawala bangi yes tukola ensobi nyingi ne temujja kwebakanga ku bawala b'abandi ne mubatuyanirako ne mubagira ne mubakutula ne mubakanyuga listen to me yiga mu bwavu bwe awolaba ku Victoria Church wa Dr. Serwadda omukazi oyo manyi chachi z'abalokole ezo rujimu yayina abakazi nga bekwata bati sala bunju bani kane bafuna kasente nga yiga had nothing bakoze bujingo bakoze kye bakoze bamaze okuzimba empire yaabwe kyobola n'okulettaka muri bujingo Teddy mukyala we na omwana w'omukulu omusajja oyo bujingo waba sente zali zize na byonna byakola byandi bikoze mu manyage naye yamanya byonna bye mulaba ebyo n'obugagga n'okukira byonna byagira bwati omukazi kati bujingo kye yandikoze kye munenya singa yali akibaze nti omukazi ono antamye enfunye y'ekijuujulu yandikoze bwati kubanga kati oyo omukazi makula mwe mulabe oyo omuwala nze nali mmanyi amukwana mwana wa Serwadda Martin yajjanga nze naberanga ku impact na wentuuka bwe ntokola show y'olweggulu bujingo yasookamu n'atulinda nga tumusesa ne actually nga wemmala manje linajja wulira oyo omuwala nze lwaki namwetegerezanga yali yakula bulungi oyo makula era nga yambala mpale n'ebichaini mu bulago kati nga neewunya chachi y'abalokole kubanga yakeeranga najjawo ng'ebiseera by'obulokole buyitirivu nnyo kati nga ono omwana ayambala bw'ati ng'owa kiraabu wenne batamugoba oba kiki kati nga mulaba Martin oyo mwana wa Serwadda omukulu yamukima era nga nze mmanyi girlfriend wa Martin Serwadda omwana wa Serwadda kati wulira njijja kino nina point gye njijjako nina kendeeta nze nkimanyi bujingo yeegomba oyo omuwala webba kubanga oyo omuwala kugambye omuwala nga yakula bulungi ajja bichaini enatunda bwati kyemmanyi amwegombanga dda which is okay problemu yange gye nyina n'abasajja including me enkwanayo n'owoba ofunyeyo omukazi omulala naye ate toleeta bakita batya toleeta buyinike kwono mukazi otegede kye ngamba okwana kubawo Faruku
ofuna omukazi omulala kubaawo nekikole mu ngeri eri decent toleeta buyinike. Lwaki nenya bugingo yatwala emyaka 5 awo ffe abamu yatukyaya ba girlfriend baffe ng'atwaga Yesu wakomawo enkeera. Bugingo oyo yavuma Kiganda oli n'amuvuma n'omuvuma nti alina obuwunga mu bwongo mbu lwakubanga Kiganda alesewo mukazi we naye nga Kiganda yali agoberera Bayibuli kuba Bayibuli egamba nti nno munayawukananga ne mukazi wo nga ku bubiri waliwo akwatidde munne mu bwenzi. Kiganda najja bwati mu meeting n'ayogera statement sirigyerabira yagamba mukazi wange singa mukutte na musajja mulala kyandibadde kale naye banne mumutunuulire mu myaka gyange enkuze mutunuulire omuvubuka oyo omukwasi ng'akuba katonize eŋŋano olunaku ezo ku muliro ng'omuvubuka wa bodde bw'ati asiba ku muliro kuva ku makya n'agaba kati oyo omukazi ngenda mukolako ki wuliriza tebakulimba ebyo balimba nze gwolaba nze okimanyi sikwatagana Kiganda naye ku kino mwolereza tebamusetinga ebyeddala oyo omukazi tebakulya ssente mukazi wa Kiganda bamusetinga ebyo nze nsolo kuwayo abakazi babasumba wano abenze ne babasonyiwa ne weewuunya nga omusajja babasonyiwa Kiganda n'agamba mulaba muvubuka oyo ebyeddala kyobola mukazi wa Kiganda teyeegaana kubanga tegwali gusoose yali ebiwulira dda mu ŋŋambo n'asirika keyabakwata lubona n'agamba siddamu gwe kankube Faluku n'osanga mukyalawo ng'evvubuka eryenkana tata limwebaseeko ng'owulira enkobe engeri gye zimusika nawe ogwawo n'ekigo omusajja awulira obuyimba mukazi we bwakaabana anti nzijja Bugingo n'avumirira ekya Kiganda naye nga Kiganda had the point nga Bayibuli emuwagira now omusajja Obugingo n'avumirira divorce which is okay. Nze kyemmugamba bwe yatuuka okwawukana n'ekikazi lya Teddy yasooka ddi kuba omwaka nga mulamba yasooka n'alikuba nti Teddy mbu yamala emyaka 5 nga tampaako kubanga yali akulukuta ekikulukuto ebyo binyumya mu bantu. Bugingo otugambye oyogera ne Katonda wuliriza kiringa okuleeta seeka n'agamba Allah amwogeza akola ki oŋŋamba otya nti Katonda gwokkiriza yawonya ab'ebikulukuto gwe ng'otugamba obeera ne Katonda obeera ne Mukasana mukazi ono akulema okuwonya ekikulukuto emyaka 5 mbu omukazi yanguza nga kotoni buli lunaku ng'ebyo gasiya era abasajja basanga nga abasesema ebyo ng'obyogera mu bantu Faluku I want to stand nzija Faluku nekusa Bugingo nzija n'akeera n'avuma kundi empeta n'akola kati ebyo n'abantu babimanyi kiri kino kyengeza okugamba Faluku abasajja bakyabakazi bawe buli ddakiika naye okikoze otya nze Faluku ankubulire nze nagumiikirizaako omukazi omuwala era bino bye tukolaakola n'akola ekintu n'entunula bwe nti nze Sophie Gombi agenda omubuuzi ekyo wakiŋŋamba kyajagala kaye Teddy mukkirize Teddy Bugingo mugezi oyo mukazi wa Bugingo oyo Teddy mugezi ye kyakola olaba kyali mukwogera nti team no divorce alinze omusajja ateeka empeta kwoli ya moving on ajja kuba one mu maaso ga Katonda asigadde Victor ne mugaba no bagambye Teddy olaba ne kano kuno okukyala kwa mulumye wuliriza n'agenda ku live asiba ku live Teddy Faluku ankubuuze gwe kyogamba ne bakwata girlfriend ne bamwanjwa tekikuluma kyakala oyogera ebintu bya nankani naawe moving on ati kati ffe tuli bagumu mukazi wattu ati Teddy bwe banaamala okuwasa ne bawasa oli n'amovinga Teddy ogenda kulaba nga bamukumye nga musajja ali awazze ekyali emyaka tugenda mu esatu tomoving ng'oli musiraamu obulokole bugamba butya Faluku obulokole era kyakola Teddy kya mwoyo ajja linda omusajja amala otuteeka oli ku mpeta wayitewo ebbanga naye alyoka agambe Mukama nagezaako kati naye kankole gwagaye Teddy mukazi mubi oyo mukazi kyaliko ekibikozi bunene bwa njagala because byo Bugingo yagamba tugende ani alemeseza Bugingo nadda alemate kuvaayo nga nankani ngeje bwata mbodde base gwa musumba bamalaga byogera kiringa bakatuliki divorce y'omukati kyobalaga gifuna kati kankubulire Kazibwe Vice President Special Kazibwe yanoonya divorce mwatu negaana omukatuliki wagata kiba kiwedde kyobola Faluku fabamu abagezi totwala mpale nnyo njagala mbaga soka wetegereze bino si bya busiraamu otegedde so Teddy tannalemesa divorce Teddy aga ate amateeka g'ekirokole oli omusajja tunamu ng'etteeka mu bulokole kigamba kitya ku divorce nti mwawukana nga omu akwatiddwe munne mu bwenzi kakati Teddy agamba nze tekiriwo sikwatanga bba wange mu bwenzi
kitegeeza tewali divorce naye anti oli akooye Faruku njagala obe muntu mulamu kyoga buli anaakowanga aba omuwala nga amuleka because omuntu wabanga akooye temwonoona abaana bannyinaffe nti okeerokowe omanyi oluyimba lwensinga okwagalwa Aruna Mubiru oluyimba lwebagaya ekitooke kifansalira Faruku kankubule bano abawala abatumalamu abeekuba empiso z'obwa brown wuliriza Faruku abawala batumalira mubwere njagala okwate buli wowekaka ku muntu nga yetabiriiko Bugingo muloge genda neri naawe genda buli abawala ababaloga kati Bugingo ajja kuva mu chupa waliva mu chupa nze problem yange bayirayo ne Bugingo singa divorce yagikola maturity in the mature way nesi byakera nosokovuma omukazi ebikurukuto kye kugamba so singa ya Bugingo machi yandikoze yandikambye manyi Teddy nina obuzibu eyo munkukutu nayita n'abasajja abakulu abo olaba bawaguni manjeri akulaga yayita Bishop Nasani ono omunyankolo ani Nasani antugumu something oyo nayita bani aba bakulu otegedde kati Bugingo singa ayita abantu akunabaga bannange ebyaddala biri bwe biti otegedde nakikola ne batuuza Teddy namuga Teddy omanyi waliwo ekigenda okuhapeninga kikolebwe ekiti nakati agoba Teddy amugoba mu ttaka Teddy mwayinako signature amugoba mu radio mwayinamu signature kyekino okolebwa solution Bugingo teri asola mulemesa kugenda na mukazi we naye makula nkugamba ngoyo omukazi ngoyo bawo walesewo Teddy namukanyuga nawe asola okulekawo nze nkubuulira oyo Bugingo ate nga wasanze aba bavandimu aba bavandimu nga bamusanze tonkuba nga musajja afunye bugagga mu bukulu nawe gendeza muri ebyo byayogerera bikola uliriza nti labayo ebyo teri abiwakanya ebyo byakolera abikoze nga bamaze mu kuŋŋanyiza bubbo wali oyo mbukopi we yali abisoro bikola totukanga kanga nawe uliriza ani akulimbye kyo bola banti babalangira Faruku olizaala omwana omuwala bwali kuletera omusajja check the background teakulimbanga ebyo bye mwogera Faruku kwaba abasajja oyo empisa mye alangira bantu bikurukuto naye solution eriwe Teddy ajafumbirwa era Teddy ajafumbirwa Teddy alinda Bugingo atwale bikazi lye makula kyenkugamba byokola ebyo era ate kati makula yeta ina kyasalwa lwa nsonga makula yalwana dentalo ze muyazalira dde omwana eri yazalako kandekaawo ndeka komaawo saagala kwonona mikolo gy'abantu nvaako Teddy makula entalo zalwanye fe tuzimanyi ntusobola n'okuleetera amakanisa mwe bamugobye ishu y'ekyo bapasita abawala abamu Faruku akupima kati makula newa ebbanga lyabadde ne Bugingo kasabala muteako empeta ye yatuuka era talina kyasalwa talina ebyo byeggulumbu nno agenda mugenda bitwale eri ye tasalwa yabonaabona dde oyo omuwala tasalwa yabonaabona dda tasalwa wabula kyemmugamba nti kyakola ekyo ky'obutaddamu Teddy kyekikulu ekisinga kubanga singa anaakera n'amuddamu ojja kulaba makula talina budde bwa Teddy kyemwagalako makula talina budde bwa Teddy Faruku si kuba na budde ate Faruku kankubulye omuwala malaya oba omugezi oba kiki oba ensigo ekubye waliwo omuwala nga malaya waliwo omulala ensinga emukubye waliwo omulala nga azunze nnyo bamukwabudde omuwala waba yali ayise mu bintu ng'ebyo watuuke wantu n'omuvuma akola eki waliwo akatambiko sigambye nti no malaya naye nkugambye omuntu ng'ali ayiseko mu mbeera emu ku zo entalo zalwanye wino waali amakanisa ge baali bamugobyemu omuntu nga yali abadde saagala mubireete mbu Teddy ye mubi ennyo lwaki muvuma Teddy Faruku sijja kikkiriza basajja bajja ne baagala bannyinaffe ne mubatuyanirako ne mubakulukuunya ne mubakutulakutula ne mumala ne mubatambu mubakooye ekyo tetujja kikkiriza kaye tugende ku kirala waliwo omusajja omu naye nga omukazi gwe yakawasa wamaanyi nnyo omusajja oyo ng'omukazi gwe yakawasa wemasakaye omukazi yakoze ka TikTok oyo gwe yakawasa ng'akuba simanyi abasajja kati omuwala oyo gwe baawasa oyo omusajja w'emasaka kubanga naye yatuuka n'atereera abaddeko mu bbaala akoze atya teri mbeera omusajja ono wafuna abakazi abala agamba kangumire wano kati ye makula njagala tugende muganda wange ono yabadde atunda ensenene mu nnyonyi yayingidde atya ennyonyi
kuba kwa kisesinga sasa Faruku tonnakimanya tonnakimanya Faruku ate nkutidde Faruku enseenene ezo waliwo omuvandimwe yalina tenda yaso si gwe gusoso zitunda waliwo yagula tenda otunda enseenene kyova nze mpabula muzeeyi wange Jeno Katumba Wamala ebintu ebimu birabe bulabi era nze kyova navaayo ne ngamba Katumba Wamala nga bagulawo oluguudo lwa Southern Bypass n'avaayo ye yavaayo ne bamwogeza oluguudo lwa Mutwalo n'enkuba ettaka n'emitwalo ebiri lwaki Kajina si yajja Kajina gwe bawa ssente zizimba we bituuka mu kusolooza bannayuganda ne baleeta Katumba bamutomeze lwaki Kajina tajja n'agamba oluguudo luno lugenda kukola ssente otegedde kati Jeno Katumba Wamala yavunaanyizibwa ne ku Uganda Airlines ye yali takimanyi kati kimugamba enseenene fe abaziriddeko tuzimanyi sijja kwongerayo ebirala waliwo alina tenda awo kati kakule Faruku ati wulira nkuleetera emigugu egisukka kiro 5 gigenda mu bakirate gigenda wansi mu migugu Faruku enseenene ziwunya omusajja abadde na kikutiya we yazze n'ekikutiya mu nnyonyi n'atandika obbagamba mutwalo homu babiri ne bagula n'abala ne bakola ki ne bapiikinga look at this Faruku tosobola kuyisaawo mugugu gusukka kiro 5 mbw'ogenda tuula nago naddala ng'ogenda tuula mu bombadi obwo bulinganga gundo omuzigo ogumu okati ogenda guteekawa obunyonyi bwa Uganda Airlines buli buti bulinga muzigo egyo akalima k'emizigo ebiri okamanyi otuula eno anti wuliriza kati enseenene tesobola ziyisaawo awo wocheckingira in bagamba zizinge ekisaawe ky'entebe kati kankubule tumalira ssente waliwo omusajja akuzingira akaveero yayagala ssente oyo akazinga bw'ati n'omuwa ssente tosobola kugenda na nsene ekisooka ziwunya ekyokubiri yalina kisawo anti waliwo yagula tenda awo abadde akolanga ddiiru ne Jeno Katumba Wamala tamumanyi kaakati eby'e Uganda baddira omuntu kiso kya mbuzi ne bakwata mu mulala nga kye bali bakoze Nantaba si ye yakuba essasi yali amugoberera naye Nantaba gwe bali baagala okukwata kubanga yali mugezi n'addukira mu mawulire kiso kya mbuzi otegedde ye Kazinda nti nno mu ofisi mwabulwa ssente Kazinda n'akirya ali luzira ye Siraaje ali luzira nalabye gundi amwogera ku luzira naye ng'ebyaddala be baateeka ku musango gwa Pasa Siraaje bali weeru balya butaala ye Siraaje yeyinanga kyaki kati Siraaje ali kitalya tamayina lunaku lwe bagenda muyita kati ekizibu ky'enseenene eyakwata ka vidiyo naye bamuvunaana emyaka 7 eyakwata n'eyatunda babakutte era nze newunye nange yasoma amateeka naye simunenya nnyo eno sisitimu nfu wulira ekisooka bagamba bati nti kyali kikyamu enanga yagambye mbw'omusajja tambuze enseenene yamenya amateeka ga COVID nga mpuliriza ebyekisiru ebyo buli ayingira mu nnyonyi basooka mukebera COVID that is 1 2 Faruku okujjako mpagira ekyakatikkiro okujjako nga tolinnyanga nnyonyi fe abagirinnyo emirundi n'emirundi mu nnyonyi omwo mulimu omuntu asobola okuguza ekintu awo mu nnyonyi lwakubanga kino ekyenseenene kyabadde overwhelming otegedde ekyokusatu tosobola muvunaana mu mateeka ga COVID ekyokusatu enanga agamba mbu omukazi owa kabini yajja n'amugamba lekerawo okugira weesibe enkoba mbu ekyo bakimuvunaana enanga kozi nga tewasoma bya frighting kati kankubuulire bwe ntuula mu nnyonyi bwe nti omukazi owa kabini anvunaanyizibwako ng'ennyonyi egenda simbula ate abayo kannyonyi ne bano abantu wulira kanaaka yabadde kati ekyo kibuuzo enanga oli yabadde atunasenene ennyonyi etalinga baasi joyingira basi paka no Faruku agamba gwakoowa kugambye waliwo weyagula tenda yensene tewaliyo bano system y'abano omulaba aguza tenda kamya IGG kamya beti kamya yagambye bannanga eno government nzibo kwata ba big fish abalya corruption why tosobola kulaba signature yabwe anywhere bakwata gwe wisdom n'ogenda n'osayininga n'obeera bwoti n'oyogera ennyo kakati ng'ono musenero president Museveni agamba is a decorated doctor wuliriza fe abazaalibwa abasawo tewaliyo kintu kye bayita decorated doctor decorated officer ki waranka ki anti yagamba officer wuliriza waranka ki oyo omuyita gundi kazini oyo omuyita Rwejema oyo omuyita Kuraije omuyita Pecos Kutesa officer namuna gani waba officer ali decorated mutwale mu State House
any person ali mu public service is subjected to scrutiny. Museveni waba musenero mwagala nnyo mutwale mu State House. Musenero ongambe nti ne messa ya milioni 8 nalabye gundi obani abyogera n'alengera empuuta. Genda ku Google oteekemu mouse between a rat and a mouse. Mouse ze bakozesa mu laboratory. Mouse eziri mu gundi ezokunonyeza bateeka mu lab. Genda olabe teri mouse esukka waliwo $10 bazinyonyola. Genda ku University of Texas. Hivi bali mwe Faruku na Uganda mbu ya milioni $8 mekazi ziba dola mekazi kubi okutestinga. Njagala nkubuze Professor Ogwanga eyayiya wano Covidex eyali omwavu atubule emmese yazijja emmese wano mama wange gende mulage emmese zonna ezibera wano ze tukozesa tuzikolera wano mbu nazijja eri dola za milioni 8 ebyo ng'olimba empuuta ezo bakitwala omwaka ogujja ine kuwola leero ng'okoze endagaano nti wennemwa onguzizza otegedde Maneranda okola endagaano ngo ya sell agreement China wekuwa sente endagaano eba ya sell agreement omwaka ogujja ekisawo kya Uganda kigenda ebyo nalabye gundi kiryowa kiwanuka mwagala nnyo kiryowa kiwanuka nkutumidde ng'afuubana biki endagaano za China fa abategerera kiryowa kiwanuka alimbemu abatategeera endagaano ya China eba sero agreement wolemwa tutwala we take over nga bwe twakola Zambia ekisawo kya Uganda omwaka ogujja we mutasasula kigenda eyagala nte anti muli basiru mwagano ogenda mu bazungu okwola sente ne mugende China kubanga abazungu babakolako accountability abazungu omwewolako $1 million kola luguudo n'otolukola tebaddamu kwola IMF teddamu kati bagenda China kati bagenda twala ekisaawe batwale parliament ne State House ejjagenda ku mabanja ge muli mu kulya jjagenda boloza lwaki tuli Congo yomanyi lwaki tuli Congo okimanyi ne Lumbuye yakomyewo twali ku NBS kati kasooke ate twali ku NBS babulogo okuva ku Isimari takagwa bani ne bagamba Lumbuye ali gulu nenjogera ekintu era kafuko oyo yangamba wisdom tokyogera ekyo nali ngenda gamba 95% Lumbuye ali take 5% ali Uganda nangamba wisdom tokyogera ekyo kijja kugazawo TV nekikola reverse nengamba 5% Lumbuye ali take 95% aliwa Uganda naye abampuliza bali bakitegedde ntitaliwo oli yangano kyogera kakati nga bakuwa propaganda chovola nali ku channel nengamba waliwo akawala ke baleeta akogera Lumbuye ali ebyenyanja ebirina ebigere bamala omwezi mulamba nga bakuba one man standing welcome back luno lutalo lwo yakoze ekitimba wakitegedde nabagamba inzenze kagenda olaba abantu bayina alem tekuli n'omu ateeko President Museveni inze muteeka ku page yange ya Wisdom Official Museveni afuneko ku views Lumbuye one man yazenga buli page yonna ali mu 2025 live boyo page yabadde mpya kati kambabuulira ekintu kimu Faruku issue ya Lumbuye teri ku Lumbuye issue eri nti ku byayogera twagende Congo the last time Congo etuvunana yagala 13.5 billion ate tokota bitya ebyo byennanka ne byekireera 13.5 agamba why are we going yes Lumbuye welcome back because Uganda tujetaaga